Omuntu eyewolera akalumba mu muti asobola n'okutta omuntu amumalirivu nnyo. Eyewolera akalumba. Anti omuntu asobola okugaa nti akutiikinze atakoze eki? Tolina garanti. Naye n'ogamba neewole miliyoni 2. Era abasajja abo n'abakazi abo b'amaanyi. Akalulu. Anti bwana abantu bakuna tekuli gwosuza nabeewo bayinza obutakulonda. Mukazi wasobola okukola ng'oli mulungi nnyo mu kubalabira naye ng'okufuga abantu tosobola. Luba Lusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Luba Lusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena akyatwekumidde ku Luba Lusewa TV. Nagamba kasita nkomawo manyiro nti program nsonga ku nsonga ebegguse tuli ku Luba Lusewa TV olunaku lwa leero sobola okuba nga ensonga tuzitambuza bulungi nnyo. Nze Ajay Samuel. Kamwe Mustafa babuuzeeko tumala okuba nga ate tweyongera ejjukira tubadde mu byakulonda president abapresident bamaze okuba nga ate tulonda woman MP saako ne direct MP basobodde okuba nga ate balondebwa olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ali nga 15. Embeera yonna ebaddewo tugenda kwogerako tulabe embeera ki, abanuupu bameka abayiseemu, baani abaagudde, ki ekyabaviiriddeko okugwa. Ebiboobe biri buli wamu kwabo abaagudde ate amasanyu gali buli wamu kwabo abaawangudde. Abamu baakomyewo emyaka nga gyegyo ne tugaba bannange. Kambe Mustafa babuuzeeko ate tusobola okuba nga nkweyongerayo. Tuyinza okulaba kale tubalamusiza abalabi baffe mu kuliko akalulu. Mbale kulonda mwalimu abafunye ebizibu tubasaasira nga bafunye ekizibu mu kulonda bibaamu nga bw'omanyi gavumenti etufuga tebikola ki ezo gundi tezibulamu nti naye tubasaasira nnyo. Abali mu kkomera bangi bangi jjo nabadde luzira nga bayitirivu bayitirivu nnyo jjo in fact badde batwala 88 mu kooti nenga bonna bali ku nsonga za kwekuusaako byakulonda emisango gye bateekako ate mikambwe nnyo gya butujju simanyi kulya mu nsulukwe noga nti yalugiririddemu wa yatayogeranko naye ensi byonna ne bikutabula babataddeko okulya mu nsulukwe kati naye nga tokitegeera sikitegeera ate kati omwana bwe bajje ku street ensi yayiriddemu ddi olukwe yatalinaako ttabu baateesa ki ye olwokugaye nti agivuddemu kweganga byonna biri awo bisumbwa busumbuyi bantu abalala babakubye amasasi waliwo amasasi gabakuttaawe wa Kivumbi Mwanga Kivumbi ate Mwanga yafiiriddwa bingi. Akalulu bakakubye abantu babawagizi baba bafudde abamu babasibye kati gumanye gina emisango gy'okola igenda tambula gonna omwaka gwonna nga tuli mu kulonda ono bamusiba ono bamukolayo bati mulimu mwaka gwonna kati guno. Mustafa awo nyinyi tugenda tutandikira gwe walondeddewa? Nze nondera lwadda Nansana. Wabadde watya? Kulonda kwatandika ssaawa 4:42. Obuma bwo bwagaana biometric machines zaalema naye baamanya tezijja kukola. Those people are technical. Tezaaganye buganyi. No, they were buying time nti olaba waliwo districts ezimu eziri ewala nga batandika okulonda ssaawa 2. Kati bwe tusobola kuŋŋaana nti mu Nansana ate nga baasula bawera nti essaawa emu tuba tuli ku layini.
Sasa mtu anakuwa tutusha kuchi. Nyina munaye gwe nine nanga akakuma kakola. Bajisako biyisa bwe bati nika scanningira. Ayi ezo mbozi. Anti buli basinga okubba buli bakozesa biometric machines ezo. Naka America era akali mu gonta. Kano bagamba lashaka yayingira. Era obuzo wali bubako obu machine. Tewali wezebirani waliwo machine webirani waba mirembe mu kulonda. Balero bizubyere. Bizibu. Kati nze nakeera abantu bakeerawo by the way. Abantu bakeera. Lwakuba nti abamu batende waliwo omusana. Waliwo polling stations ezimwe zitali ko bisiikirize. Abantu balinda ne bamu ne bakowa. Nakyo ndoza kyakendeza ku ttaana apo. Okay. Abantu batwa musana ne bakowa njiya twalina kye babasasula. Oli ajja yeewaayo ku lwaggwanga lye najja n'abeera musana. N'alonda ebintu tebijja. So ne finally ne tutandika okulonda. Waliwo polling station imwe tuliranye nayitawo ssaawa zaali 3 nga bakyabala obululu. Waliwo eri awo waggulu. Kukulwadda. Satu kitundu. Yali eri mu kito. Zawera satu kitundu nga bakyabala obululu. Ya mu kito? Naye mu staff. Zaali satu kitundu. Nalondera awo. Zawera satu kitundu. Ez'ekiro. Nga bakyali ani. Satu kitundu nga baleese kandu. Sikulimba. Baleta kano babalireko. Abantu nga bakyaliwo. Nga bakyaliwo. Ku masasi ge nawulira gavuga. Maama abantu baagaana okuvaawo. Satu kitundu nga bakyabala. Kagundi. Kati awo omanyi akalulu kano events eza unfoldinga. Oba nezi happening before ngokuba tukunawo zikulaga nti akalu kali fair tekali ki. Fair. Oluso agamba nti omuntu alina almost is approaching 72%. Kati akalungu omuntu ng'olina abawagizi abawera 72%. Oba teweetaagalidde omusirikale ku kkubo. Abantu abawagizi bokka basobola okwekuumira. Anti basobola okuva ttaaninga eri. So kukiddemu bulungi bw'oba omuntu ng'olina abawagizi ku 10 ng'olinako 72. Oba teweetaaga poliisi yonna. Kukuuma nga bwe tulaba. Anti ne bwe baba bajjewo akajagalo bano abawagizi abo basobola okuva ttaaninga eri ennamba y'abali eba ntono nnyo. Abawagizi baba bangi kubali abayinza okuba nga bakaayana. Kati wate weetaaga poliisi yadde. Technically kitegeeza is either enamba drafting oba nga kugula ntezikola ki nga teriiko. Anti muntu n'omusiru asembayo ekyo kirabirawo. Ati gwe mugenzi okuwakanya omupiira mu kisaawe gw'osingamu abawagizi ng'ate weetaaga bakkuuma. Abantu baba basobola okwekuumira. Nti balina ne baleeta embeera yonna. Banabo be wazina basobola okubeesabulira. Oba teweetaaga musirikale n'atya. Security mbali sigirabangako ebyo yasinze. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni eyasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwowa estate ekikyo twakutereeza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange e Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Abantu baba basobola okwekuumira. Nti balina ne baleeta embeera yonna. Banabo be wazina basobola okubeesabulira. Oba teweetaaga musirikale n'atya. Security mbali sigirabangako ebyo yasinze.
N'ennyonyi nawulidde ennyonyi nga zoogera Oluwalabu eyo waggulu zitya oba zadde zigamba ki eyo waggulu nga ennyonyi ng'ekuyita awo ennyonyi zadde zikola ki oba nga zigamba muddeeka nze nga n'ebigambo byogera sibitegeera ennyonyi ng'eyita awo ku muti Uganda kati Mustafa ku mbeera eyo nanga bwe yaliwo Nuupu twagenda mu kalulu kano nga bayina oba Nuupu bagenda mu kalulu terezaamu awo Nuupu bagenda mu kalulu guteweteekamu nnyo nga bayina koodi yaabwe tugite slogan ngegamba kakuume kanoonye kalonde kakuume bwe kagaana kabanje slogan yawedde not necessarily nti kubanga gwe kyomanya kuffe mnaati wotokulya yogerera Nuupu gwojogerera nange kenyini sijikola nange kenyini sijogerera buuza kati kyawedde ekyo anti ekyenkuzayo wali nti kwayogerera ki Nuupu ffe tuyingira wano waliwo ng'embeera era nagamba abaana kambazi mangu mu kyalo nze kigenda obbeera wano naye nagenza olaba nnaku lumu bbiri anti buli tudidde edda ku masala gaffe buli kimu kibaako strategy buli kimu kikola ki wabeeraga nti nasanga Mustafa bw'oba yakusanga naye embunga entambula gy'otambulamu otambula obuuka mu ukole space anti amanyi nasanga abasirikale nze kati kukyala batandika kulonda nagaana okulekerawo otutambula ekiro baŋŋambye empeta gy'oli owetamu amakoona ekyaŋŋaanisa nga njagala ndabe basirikale bano mbeera ki gye bayisaamu abantu ekiro bakunoonyereza era mbalaba kati babeerako n'ogwe bayita komanda bakukwata bagamba gende wa komanda gy'oteeka akasente bajjako abantu sente tekisoboka nange komanda bagamba tigenda babe ki komanda era komanda ali gwoteeka gwewaayo akaki gwewa akasente embeera y'abantu ekiro nze njirabye nagano naye wakkiriza nti gavumenti etusobola batya ne tujjako intaneti ne mukkakana no justice omanyi wabeera it's just a matter of time nokulima kati kate kugenda obeera muguno omwaka sikolima olaba kubadde wali nga netunnalonda ate okugenda obbeera wa sikolima nti bwe kimu kirinaako n'ekiseera kyakyo things over time gwe ekyo kyolina kisuubire oba gwe mu mutima gwolowooza nti Uganda egenda kubeera bweti paka kubanga kujuka nesi kati kuba nalabye Gashumba nga asabira President Museveni akalulu ka 231 nno byonna osobola obikola buli omu abasuubira binene bulamu bwe bukusala yavudde edda wano mugina emyaka etaano yagezemu ate kati kusaba kati ate yatandise kampeni y'okusaba kali akalulu kagungi ka 231 kyega nti buli omu aba asuubira binene naye teri alina garanti ku bulamu bwe kyenkulagisa buli omu ayagala ennyo okufuga Uganda teri asobola kuwangaala kusinga Uganda kati buli kimu tolina garanti abantu basobola okukulemwa naye ate nekyo tesobola kukulemwa kulino President Museveni nga yafunidde waggulu nnyo nnyo abantu batwe bakyawa opposition anti kati gwe wote osobola okulowooza gwe walondedde ani awangudde Nuupu olinayo omulago wakubidde atya anti kati obululu bwawe buti nti omuntu okkeera ku makya nagga nti obululu buli percentage weight naye nga takubuulira wabujja nayo kyewuunyisa bwekimanyi nti abantu balinga abataalonze anti abantu balinze basome disitulikiti zaabwe za performance kyabuze ye omulamuzi byabakama ubundi ebintu yebikoze ati yalina nyini bululu kubanga ab'e Fort balinze bagaye nti tupafominze tutya tekyalabiseeko ab'e Masaka balinze balabe tukoze tutya tebyakoze babugattireeyo kati babulesbaleeta bugatte bumaze okubanga bugattibwa kati ono strategy yakyusiza mbali abalabadde bamala ebiseera nga batuwamukko ono yagaye nti ate awo tuveewo gwe mutenda tugubuuke teri kumanya district we za performance teri era ekyo bw'okyogerako bamulabe wa ggwanga nogeza okubuuza alizaati za districts oba mulabe wa ggwanga oyinza n'okuba olidde mu nsi olukwe awo twavuddewo kati baleese gundi empya ey'okubala obulamu Uganda tebakubuulira gye buvudde ajja gandi kati buno bwe buliwo kyasobola kugamba nti buno bwe buvudde egindi buno bwe buliwo bwekiri kati kati ndowooza
yo format empya boga ku district wakiso bwavude umeka abo bolidde mu nsoro kwe oyina kukkiriza nti bwe bukola ki ati omusajja yajja mu ssaawa 3 kitundu n'agamba nti ono ali mu kasanvu oli mitwalo emeka ebiri nga tayinza kukubulya we givudde wabula gye giriwo n'agamba nti nkomawo oba engeri gye babalisa kompyuta kati birebera tebijjirako n'agamba nti nkomawo ssaawa 3 ez'okumakya mbongera ebigambo nga mukalu nani ssaawa ezi z'okumanya tuli butoola era ne tukayo tutuninga n'atwongera ebigambo nga yeta kubuulira nti buno buvudde wano tasobola kinyegako ekyo kati awo we tuli naye abantu nga tebaajaganyiza nnyo nga bwe kitera okubeera ate ng'ennamba yagamba yabadde nnene nadima nti ewammwe mwakoze pati tutya ey'okujaganya sekiyitadde enkakkali nnyo pati nalabako emu yani yali kolo yali ya Toyota yali yani pati gye naakalabako obulu buno bwewuunyisizza nnyo abantu buli muntu ategeera era neewuunyiza bano ab'ebibiina bya Afirika kimi baani igadi simanyi nga banna kozi baasula mu Serena anti nga batenda okufa alla nti balaba nga kalulu nga kano nabo bakakoppye kegombese kakoppeka bagente bakalabangako president wa Nigeria former president yajjako atwesibyeko buli bulwali nga banne obani yamutusindikira kuni omusajja yesibye ku budde kika yajja bambi azatundira embeera ya Afrika ensi za Afrika bwe zitambuza ebyokulya nabeewuunyiza abo simanyi bakomesa kondomu byani bali ayo biina byabe simanyi bya Afrika nga bino ebogera bagente balaba nkalulu kamulembe nga kano bukyanga bawangaala principal wali era Lubongo yanimbyemu Lubongo yagenzo kyalira principal president wa Nupu nagera n'obumonde buli ya 2,000 abadde atwale lole mukalawe mu kuchala mukuyita president w'ekibiina tukwangu twalidde omuntu bwa 2,000 bwabadde bwa 2 andoza mwabadde mugula mwaguzeewa alimba mwaguze nalabye ataddeko obw'omugaati akatumulaba ka butto nateka kuno omuntu bwa 2 ettooke mwaguzeewa tukidde lizo otwalira principal mwaguzeewa ebintu ebyo yabiguze simena akatale ke yabiguze nawe tomanyi oli ku mugambo gwotema omanyi muri munsono muri babaye watamu njumo opportunity ye mwe mwagala byonoonese kati gwengeri gye mwagala ennyama uli ate mwagala dateeka mu ssente kati bwofuna ag'obwereere olaba ng'omulimu gukoze eki gubaddewo osafa bemupinga abanupu babakubye baliwa balutamaguze utamaguze ali maze utamaguze yakogeddewo akalulu no kaveeko kyolwazi nagala okwesimbawo waliwo obuweereza bukwegezaamu okutta waliwo osobola okutuula okeera ng'obuweereza navudde kalulu ng'obuweereza bukwegezaamu nabirutamaguze ng'obuweereza bumwegezaamu mutta bumuli bubi obuweereza nga bufuuse buki obuweereza nga bumwegezaamu lutamaguzi wange yalajanye musajja wange ati noza ate gundi gyendiko campaign gyendiko MP ebisange bibiri ugende tubakoye anti bajja kwetu galiwo abagufuula omulimu kalikyera gatutambuze campaign bamanyirizeewo nti bisanje bimeka basobola kwetuga basobola nabe tutamaguzi nga alinga tanafugako amanya gasale gonna yagamazeeyo ne muganda we n'amwogera ndowooza wali mu kwogera mwana twate tunamutegeera bulungi n'addaako nti gwe muganda wooli waliwo obuweereza bukwegezaamu mu nsi muno lutamaguzi yakogedde mu lunaku lumu kisoboka so obulamu nasanyuse abaka bonna opposition abataafunye abataakomera nasanyuse nnyo nakoze ne pate lwaki anti tukaaba nabo nabo bakiwulye nga tuli eno ku ground kati tukaaba ne lutamaguzi tukaaba ne lutaaya tukaaba ne kivumbi anti oyina empigo labeko ne diara form ya president kati tukaaba ffenna era nze ndi musajja kirabo baade baagala bo bayitewo
ate nze nzimusanyufu okufa nze sinaako buzibu buli mubaka wa opposition yagudde sina buzibu naffe Irudamani abo tukaba nabo kati mpuga yake mu opposition imwe mwaba nupu ne government NRM mama amusudde mpuga government ate muwane ku sente ni kati anasiima ki mpuga naye atapije kakajja government ekwata ne ku sente nkalu nemuwa mpuga anti abantu abamu myaka lwe badde bamulonda luli kyekye irabidde so waliwo mu nsi amukulembeze yenna they should know when to leave omuntu n'ogenda ng'okyalina ekitiibwa kyo nalabye nga Sseggona avuya naye ani gundi wa gundi ono Lutamaguzi amubeera okumpi tosobola kukkiriza honorable nabanga ali mu kamera naye ng'ali mu saati yono yonna obulago bambi kyakoze bubi nnyo akalulu bwe katyo ebyo byenfuna tumanyi sente eri mu palamenti ate kati mugenda bakwasa obusungu bayisawo amateeka jukira bava mu gwakutaanaawo kati gwe kyobumanya palamenti yaleka erimu waliwo ekirala kye tutalaba nze kumira nga abantu gye bakaaba waliwo ekirala kye tutalaba abantu bakaabira palamenti awo tuyinza okuba tuli ku busente buno $335 $1,000 naye nga aliwo miliyoni endala ennyingi eziriyo oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7536 Lubaluseewa TV mazima ku mazima ebyo byenfuna tumanyi sente eri mu palamenti ate kati mugenda bakwasa obusungu bayisawo amateeka jukira bava mu gwakutaanaawo kati gwe kyobumanya palamenti yaleka erimu waliwo ekirala kye tutalaba nze kumira nga abantu gye bakaaba waliwo ekirala kye tutalaba abantu bakaabira palamenti awo tuyinza okuba tuli ku busente buno $335 $1,000 naye nga aliwo miliyoni endala ennyingi eziriyo nalabye Geoffrey Rutaya ng'akolima eddoboozi eddene weeryo nalabye Geoffrey Rutaya yagambye Honorable Kasolo ensi tugibalekedde era agibalekere mama kati fa batagenda ngo palamenti nga tetukolimira abantu tujjo anti kati kyo gavumenti palamenti bagifuula omulimu nti oli walowooza bwagenda byonna ebyo ebikoze eki biwedde ate bw'aba tagenze alaba obulamu bukomye ebiseera ebisinga bonna ebakubya akalulu bataze mu palamenti balina profession zaabwe naye I don't think nti bakkiriza nti zisobola basasula ennaafu kubanga ndaba bw'ava mu palamenti ndaba nga alina kyafiiriddwa ddala kyamaanyi nnyo ndaba nga gundi ani ono wano ekira Semuju bambi yakakkanyaga ekibeerawo gyo nkitadde anti kati Katonda atuyaye bonna ba bodyguards abo twabatadde Bamera Sseggona bonna abo akali amagwa bonna abo temulira kati Nambooze alina mukisa Allah ate yakakubidde waggulu nnyo anti kati Nambooze bonna banne bonna gurupu yaabo abakadde kadde abo waliwo n'abakadde abakomyewo ba Meria Caps Fungalo wabula Fungalo bambi yakomyewo yawummulamu bakomyewo mulimu abakadde kadde abakoze nate mulimu ate abagenze be bangi nze nabasibase nabaga nti Mpuuga badda mu palamenti nefuwaawanya Mpuuga n'akaboneko nyini kakozeseza si kalungi muti ne gundi yakomyewo mukwano gwo Moses Ali nena mwenga bamuwa okujaganya naye ng'agira bukizibwa ati ate abasamula busamuzi baleka n'abamulonda tabaliiko tabaagala balabako era bwe mulaba abasamula naye ensi eno nzibwe omuntu atayegeradde ekigambo n'abamuyiira obulu kyokka mu abakuba kampeyini omusana ne gubookya Katonda akola edduniya eno omuntu nga tavaamu yadde ekigambo asamula busamuzi ati bantu Bonsali teyanonya kalulu. yagiranga bugizaati
mugende Lese buya wangu ayinza okuba ne percentage yalinga mu 12 kati dunia wo tuli ku Africa Sunset Junior Schools balono nga balina branches 3 emu eri Matuga enalazi Kawempe sakune Kawanda Kirinya bigo bagamba nti batansedde okuwandiisa abaana okubanga ati bagezesebwa ababagenda mu bibiina ebiddako abaana abapya bonna batuukiriye ku branches zaabwe ezo zenjogeddeko osobola okubanga ati ensonga zikwasaganya bulungi nnyo ne Sunset Junior Schools baga nti boarding ya mulembe nnyo ndi abaana balance that bakyusa buli kika kyakulya sobola okubanga ati omwana wo ekintu kiri bulungi nnyo abasomesa batendeke bali well qualified okusomesa omwana wo buli kimu ne kitambula bulungi nnyo atuukirira director Sunset Chito Muhammad Kawuye asobola okubanga ate ensonga zigattira bulungi nnyo Luna Electronics oba Luna Electrical Center isangibwa Matuga wali opposite oba ku kizimbe kya Semuta Arcade opposite ne Simasiri awo empya branch yawe empyawo awo ekyengulu ojja kusanga Luna Electrical Center bakola ku by'amataala chandeliers buli kika kya ttaala oyaga kuwa yalingira nnyumba ye ebere bulungi nnyo tukira balune namba zaabwe kweziryawo batukira basobola okubanga ate bakuweereza mu mpeereza ennungi bagga nti basuubuza ebintu ebikwatagana n'amasannyalaze balina fridge byonna genda woofune mu busuubuzi atuleke kubanga oseerewo eyo gina gy'oba ogenda Mustafa bamemba ba parliament tulabye abaavugudde naye oluna abayiseemu Zambali Blasi Mukaza congratulate him Bet Ethro yakubidde waggulu nnyo tuyina omwana ono omuto alinnya linnya we mukono myaka 2 yayingidde parliament yagidde ku Nuupu Bankeretanye yazze n'omukyalo oyo wa Masaka faces ezazze nungi nti ekirungi kya parliament kyobola parliament twagala oli abajje bakoleyo kala aluddemu ennyo abeeremu emyaka 10 bantu batuuse ekiseera nga bagifudde waka mulimu n'abaga nti balina experience nombuuza nti wajja nayo parliament waliwo kati nga kyayimiriddeko fe tulina experience noga nti experience ogina wa nnyoko weno parliament si ya nnyoko ajja yakola ki yavaawo kyobola nti baleetinga parliament baga nti eyaguno omundi yali bweti eyaguno nti faces kukyuka nze Musava nyina endaba eyange ndaba nti ku bye tugenda okulabako bino nti bagenda okukwata bano abaagudde basobola okubanga ate bakolera obuwaayiro obugenda okubanga butambula butya tebasobola okuyisa nti president kati bamulonde emyaka 10 ng'amala emyaka 10 oba sekyo president bamulonde mu parliament okimande bano abaagudde bayinza okukkiriza babasaalirwa bonna abo baagudde ne kantuntu kye kyamukube yadde yakajoyininga NRM anti abantu obulwa bulaba akalulu kazibu nnyo nnyo mu nsi era nze omuntu eyewolera akalumba mu nti asobola n'okutta omuntu amumalirivu nnyo eyewolera anti omuntu asobola okugala nti akutiikinza atakoze eki tolina garanti naye nogaaka neewole miliyoni 2 era abasajja abo n'abakazi abo b'amaanyi akalulu anti bwana abantu bakuna tekuli gwosuza nabewo bayinza obutakulonda mukazi wasobola okukola ng'oli mulungi nnyo mu kubalabira naye ng'okufuga abantu tosobola omukazi asobola kinaba kandi bo mutulabirira bangi agezaako naye tayinza kwerijja ku bantu abakulembere mu kutwe gwo ng'agumanyi wina gukola ki wegukoma omanyi twabadde wali nga abasirikale bajja babadde kira kati abasirikale nga bajja tulina we tuli awo omusajja nanjalaga baabo mukazi naga oyo omulalu wamma tebagenda kujja ninga bawo amumanyi n'agamba nti oyo mulalu tebaliyo musajja azaga baabo omukazi oyo mulalu baleka okuba nga tebajja nga ye amukola ki amutegeera kati parliament yo yajja ogiraba yeetaaga nkiwukenga kituufu nti kuba parliament nze nga nze sina kyegisuubiramu kyamaanyi kituufu kuba kisooka kuba parliament ogisuubiramu ekyamaanyi kisinzira gavumenti gyekoleramo nekira musobola okuba nga musuubira nti opposition yinza okukyusa oba etteeka lye baleese naye nga ate batono ate n'okubagulirira nakyo kisoboka kituufu gy'otabeera na yes kati nze parliament sina kyegisuubiramu kyamaanyi
wabula nyinamu ati namu kiri nti nona agenda aliyeko kwa nyinamu abakabanga bomba banyi gundo ne personal level ngati tamuleke bana agenda ali Zambali embera jayina Zambali yageze kulyako bonna bagende luyirika ne yayise malende twamwaniriza ne yakomyewo bonna bakoleki ne mukwano gune yakomyewo mama Kadaga Kadaga yazze yawangudde mu kosefu nyira amazira nakola na wangula gundi awanda muliro obadde chaga Makadaga abantu abatali ku kitanda tebawangudde kyokka atali kubananga enseeno alondo na iringe jakwa ewa ne tuwangala enyo tugina ekigenda kunnyumira abaana afe bagenda kusoma history nabula ye bagenda musoma atajjudde tusoma ku Mariamu ngwabo ne tugenda okusoma ku bantu wa abana bajja basomako nafuka nayizo tuwangaza ati bali abo nyini mulimu abayina obutabo naye nga bakyaganya obutabo buti bwe bawandiise bajja tugesa batubuulira amazima bagati kino kyali bwe kino ng'abaana basoma ebbaluwa z'okugendia batugamba nti afe twaziwandiikanga wabula batujimiza abaluganda ne yavayo n'agamba naye ekyamazima basona limbalimba tebaali batuufu ne bano bajja kwogera kaseera ke katannakola ki katannaba kutuuka ng'olina kukuuma bulamu kuba omuntu atavaamu kigambo n'awangula aboogera nekyo kikwewuunyisa ate abaali abamatizza atya Sala Izitoro yagudde yali ali muzannyo nana byayuzayuza Misa Kabanda anti kampuni y'emu eyo eno bulanchi y'eno babadde bebamu ono bulanchi yani wali omusuubiramu nkyo abantu bayogerangaawo anti era abantu ku TikTok anti bamanyi balondera ku TikTok waliwo abasinga abali ebweru balondera ku TikTok naye abo obadde tolina kintu kyamaanyi era kyomusuubiramu abulubaamu abantu bwe batyo basinga kuvuga siyaasa kugamba kanyume tubaga nti buli abaku ballot paper aba asuubira okuwangula ye ajja nga kimwe tagenda kuwangula nenga alina okutuukiriza ye nga ayagala profile visa bw'oba weesimbye opposite bakikkolera abamu baagala mirimu kati eri agenda ku ballot paper naye nga kimwe tagenda kukola tasobola kuwangula naye agendekera ku ballot paper munyagwa we nalondera tefuna wadde nalabye eno mumachindi west oba nga abayisimbye babadde oba abiri nga kapapula kakomeeri ndowooza mu kabokisi mwagenze nga mubulu busatu nga ballot eri eno kuliko oba abantu 21 kati abo bonna nga bali awo nga yakano kabasiba akabeeti si buli agenda ku ballot nti aba agenda kukola twali tuli awo ne tufuna muzira kisa naga ebyavudde mu kola tabikkiriza Honorable Kasibante atwala President Museveni mu kooti Kasibante si omuntu omulungi ow'okulira ayingako Kasibante Moses si iwa inaku no wakibiina ki mulaba nnyo ne gumu ne no nani ono gwe basiba ne gundi gundi sewanyana bali na kibiina ki TTC PPC waliwo bana abakasimu nabo abakamyo waliwo bubonero bonerawo yagambye kabubeki abatutte mu kooti ajja emizannyo mingi ajje tugirabye mu bintu by'okulonda nti abantu bakwata okulumwa kw'abantu ne bakufuula omuzannyo bali awo kukyanganya kufuna kisente nti bakwata okulumwa kw'abantu abantu babonaabona ebyaddala era banoonya ddi resichen erijja ddi era ati which cost ajine emyaka 5 baba tugenda kujiwulira kitegeera Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gwe wa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere nyaddi resichen erijja ddi
era at which cost. Ajine myaka 5 baba tugenda kujiwulira. Kitege. Kibamanyi bali awo, bantu bali desperate. Tamanyi bali yambibwani. Di era mu bbanga ki. Kwe mata abantu bamanyi bbanga bagenda kubonaabona. Cheke y'okubonaabona eri open. Abantu bamanyi ddwe bali. Boteekawo emyaka gyo. Bantu bamanyi bali bava mu buyinike. Ate kasita bagende ndi kati babasobola. Abantu bamanyi bali mu ki? Ono akawulira. Mu buyinike. Kati banje abeepatika komanyi obeera desperate buli omu omusubiramu obuyambi n'akeneko oboga nti ayinza okunnyamba. Bw'obeera omulwadde buli akeberako olowooza musawo. Kati abantu balina obuzibu obwo. Tubula obeera omulwadde buli muntu eddagala lyakuba olikozesa. Buli omu olaba nga wa mugaso. Bamwe n'abazze okusunga obusunzi. Ndi bulijjo naye alwala. Teri yannumye nga mutabani wa Fred Nyanzimbu ng'afaayo nnyo. Okuva ku biro eby'omulundi guli byantamirako. Kati musazi n'adde afaayo nnyo kitaawe ayitemu. Bwe batyo. Kaluli gavumenti ayita gitegeera mu byaka gitegeera. Akawempe sawe. Gundi sugo babbi obululu. Nyanzi. Loyi. Babbi oli dokita. Babbi Loyi. Semboga. Loyi asinga ono obululu. Ni Nyanzi ge yadde afaayo nnyo ati. Bw'oba nti yadde amusinga. Ate okunaza omwana ku muzaala. Nkugambye oli yasinga obululu. Nirako. Bw'onaza omwana ekitegeeza bw'oba omuzaala. Nkugambye oli yasinga ki? Era yekuba kubulankanya bulu babulankanyiza bwa Loyi. Si bwono. Haruno yadde afaayo omwana we weyetuleekaanira. Ono yantama okuva ku mulundi guli. Oyo abeera awo. Eno Nyanzi obukulembeze buyinza omulema. Ayinza sikulema okusigala ku chairman bwa NRM bukka. Anti kyobamanya. Akalulu ako obukulembeze obulaka buboola. Waliwo ekigaana. Olulenti abantu tumanyiddwe wetuvaawo noga nti kino kankite. Twayiga nnyo okwesiba ku bantu mu Afrika eno. Kyalibadde kimanyi oli n'amanyi obunafu we buli naga nti kimu kankikole ki. Naye twagala nnyo okuwambagatanya. Buli kimu ekyosobola kyotasobola waliwo ekimu nga kikyalema. Oyinza obutalinnyako mu paalamenti. Anti ensi bw'etyo osobola okufulya ekintu ky'olaba ng'ekyangu nga kugwa ekizibu. Twaba omwana oyo okuzaala omwana oyo. Eriyo n'abajjamu embuto. Kituufu. Naye ate eriyo abaana okufuna olubuto ne lulema. Waliwo gwe bakomya obukomya nti lekera awo okuzaala. Ng'ebyo bya bulijjo. Ne wabeerayo ataagula obuguzi oluzaalo. Kati ebintu bizibu gwe asobola okufulya ekintu abantu kye bafuna ku bwereere. Gwe wena kisasulira. Twabayo abantu babeera ku oxygen. Kituufu. Gw'osasula okussa. Kati Katonda asobola okufulira abantu ekintu kye bafuna ku bwereere. Gwe nga Katonda kisasula n'olyoka olaba ennaku. Ate kiruma okufa. Ng'abantu ekintu bakifunira bwereere gw'osasula. Anti kye bayita omuntu waakyo gwe bayita prostitute. Prostitute si ye mukazi yeetunda. Yani. Kirafe tubimanyi mu bulala. Prostitute ye muntu akutte ekintu ekyandibadde eky'obwereere n'akisaba mu ssente. Kati omukazi is an example of a prostitute. Abo bitegeera. Nkitegeera. Omukazi yandibadde kyagabira kya bwereere. N'atogera kola nga kifunamu ensimbi. Yes. Kati bo bintegeezezaawo. Anti byenkunyonnyodde. Ontegedde. Nti omukazi is an example of a prostitute. Naye omukazi yennyini si ye prostitute. Olwo luzungu. Nkutegedde. Beetaaga bagenda okusumwa bannawoomerwa emboona. Kati lwaki wadde binyonyola? Nnyonnyola batulaba. Ekyo nkimanyi. Nze nalya fiizizwa. Mbadde kyenkunyonnyola nti waliwo ebintu Katonda byabanga abantu babiweeredde bwereere ate gwe n'obanga okisasula kiruma. Waliwo Nyanzi ayinza obutagenda ku paalamenti. Abo bonna Basumaani Basaali bonna Nassime bonna bagende. Kubanga obalaba si bakulu kusinga paalamenti eyo. Naye omuntu atuba tutuuse ku level ya Uganda ng'abantu batuowuninga balowooza bataliwo tetusobola kubaawo. Kyo bwe kiri. Oli n'abeemupi nayo nti waba taliwo constituency tegenda kubaawo. Natuka n'okugamba nze kampaleke kale nze kanneddira eno mugenda kubonaabona obadde oba waaki. Teri mulonzi, teri MP ayamba mulonzi. MP olumulonda tadda. Toddamu kumulabako.
Era otandika mulabe emyezi 6 gisemba yakalulu. Olaba ne baloya benyini bakansa ate betulonda ayina obenyinyira tubasasula otogendo tuwoleza makoti. Adi MP tayina nnyo kyayamba kitundu kyo. Tayina. Kweno government constitutionally MP abayina omugaso. Ne kweno government tayina muki. Mustafa Katonyi. Akalulu kanalukoro kalangirira wakalabye. Anyumye. Nanyumiddwa. Yalangirira lukoro. Nanyumiddwa. Motoka etokota yaduka emisi. Nalukoro yamenye record anti bamulangidde bamaze president. Tekibangawo. Nalukoro yo wabyafaayo. Jaideni. Omusajja yalangiridde Jaideni. Naduka emisi. Wabyafaayo nnyo. Tekibangawo. Ne Uganda ngerimu ebintu nebadde sibayo. Abana bakomentera bagamba oyo gwe twede twagala abeere mu kifo kya byabakama. Si manyi kaatuse ndowooza ne kazitola. Omanyi bambi abasajja. Omusajja olabika bambi yatuse nanganiba n'ekintu kino si kituufu kye tukola. Anti sibanenya abasajja abo. Kinagamba nti toyi weewunya n'onenya ekituli oba olimba. Toyi ne mala ewunyira awo. N'onenya ekituli kyayo oba olimba. Kituufu. Oba okoze ki? Oba olimba. Kati abasajja abo balina pressure. Nze sibanenya. Omulimu gwe bakola muzibu nnyo nnyo. Anti buli omu akubira amasimu. Kati gavumenti esookweyangirika abantu ba mirundi ebiri naye nga buli omu alina gweyagala ayitewo. Olina forces meka? 2. Kakitegeeza oli mu kalulu gw'okakulira naye olina forces 3. Olina wiiru y'abantu ne mu gavumenti mulimu forces meka? 2. Kati awo musajja oyo omusaasira naye. Sibina kyemba nenya abasajja batu. Omusajja wange simanyi oba tunamukubirako. Omusajja wange Serukenya yayiseemu. Serukenya yayiseemu. Serukenya we congratulate you namunoonyako ndabe. Serukenya yayiseemu. Nabo basobola okunjokyayo nadde musabira ayitemu akalulu ko pozi n'omulala alangirire ene Wakiso mukwano gwa Mita Tolbert. Tolbert. Naye yasobodde okubanga embeera zadde ennungi bulungi. Tewade nnyo kaya neyo Wakiso Tolbert akyagikutte bulungi nnyo. Akyagikutte wagimwongere. Yakyagikutte bulungi nnyo. Ati ebintu bya gavumenti kasi tofuna w'ofunza. Tovaawo. Okulogaloga bw'okola ki? Oba olagala n'okuloga osobola okuloga. Osobola okuloga ebintu bya gavumenti? Babeera abo emirimu bagiroga. Otya Mustafa. Anti ng'ayagala abeere otavaawo. Gwe obimanyi balogesa? Sigaye nti emirimu ngiroga. Okola ki? Ogaye bagiroga. Kati gwe wamanyi otya batuloga? Bannaye musajja gw'oli mu ssiro. Tusoma Amerika kati nsobola okunnyonnyola ekiri mu Amerika essaawa zino. Pozi. Kati okuloga n'oteekamu wano nti okuloga ne bakulaga. Anti ne bye twasoma twabisomera ng'okwo twasoma zi Tennessee Valley Authority twali tugenzeeyo. Nga n'essimu tennajja. Lwakuba mwali mu kyalo. Anti kati mugenda ne mukwata okubeera mu kyalo ne mubufuula obuto. Okulwa mu kyalo n'obufuula nti oli muto. Osobola okuba nga oli mukulu naye nga olwa mu kyalo. Ebintu ojjo bitegeera mpola eby'e Kampala. Mpola. Toba muto. Naye embeera etambula gye batokola. Baba memory bibalwa mu byalo. Anti mukeerewa oluusi okujja kambe emujja yibayise. Yo muntu balwo nnyo mukyala atayimpayira kiva kuki. Kyalo kizibu nnyo. Kyalo kizibu nnyo. Kati gogenzo transforminga mbulamu bwe mirundi 3. Kati ajogo balabako mu kyalo. Ate wasanga ono kati oli yazaala ggwe. Era ne musanga na babiri oli yali mu kyalo naye. Oli ayinza okuwa. Yatuweereza message za NRM. Era mmwe nze sinagifuna nejja ku simu yange enjasa. Nze nyina obusungu bungi nnyo my friend. Ndabako mikwano ba NRM chairperson ne stock chef na tusaba. Kati yemu. Nejja ku yange enjasa. Message eyo. Allahumma salli. Nako wa abantu abo. Anto boya sinza simu ya ro boya sinza. Ate okufula okuba ku kitalo nnyo kitalo ddala na mirembe bitamazire bambi yafuddeko. Yafudde at 83 I think. Yoda ina nyako. Yafudde twasomera twayo ya tutambuzo oyo naga tutambulira ku yi. Walumiddwa. Nnyo bambi. Togera na kulya. Ate lwaji. Anti munaga oli bubi olumwa kukutta. Nze munaga abantu bwe batesibalumwa. Bambi omukyala balita ina tabbu yonna. Ate ani alina tabbu? Gwe ina tabbu? Kale gwe kati faayi ne tabbu. Omukyala oli atalina tabbu asigalewo.
Bambi yatufuddeko. Bani. Oli muganda gwanga lyonna lwakwati Bambi yafiiridde mu kaseera kabi. Katya. Mu kaseera kofiiramu nga taliwo ebiriwo ennyo eby'amaanyi. Nga wandiza obulamu bwandikomyewo singa tino tebibaddewo. Ng'ate si yandifuddeko mu maaso eno. Obulamu bwandize. Tumukungubagira Bambi bulungi. Nadda. Nze mune ebirimu mulimu byotanyumizanga. Aje ffe tufiiriddwa abantu mwana abatuyamba. Musafufiiriddwa ani okuggyako muzeeyo. Ati kati gwe bw'oŋŋamba nti gundi nina mirembe bitabazira afudde, so what? People live and go. Ye nature. Gwe linda bulinzi lulala banaabika balala. Ffe lwetulinda. Olwo tulinda lwe banaabika abaki. Waliwo omu gwe twagala ababiiki naye nga bakyagaanye ate n'atwalamu oluusi tutakola ki? President Museveni yajaguzza okuba ng'awangudde era bamusanze lwa kitula. N'adigira buli n'aga nti abantu balonze batono era singa balonze bangi era bululu bwe yasubiddwa nnyo. Subiddwa akalulu ke. That has been the order of the day. Nowadays nga sina kyensuubira. Nze omu ku bantu abatali surprised by the way. I know. Nanti nze nsoma history. Genda osome katabo ka General Shanzu, How to Win a War. Yobo obudde obulina mubeera mu nguuli. Naye tisenga obadde osoma butabo. Ebimu history ono. Isoni ba players be bakyuka. Tubeera mu kisebo. Nti ba players be bakola ki? Be bakyuka. Naye nga history ebiseera ebisinga yiddamu kati nze mulimbi yatunira ne nga nti nga tulira bulinzi lunaku. Abantu amu nature yegenda batutaasaako okimanyi? Ngwalemye nga nature yegenda batujjako. Butonde bugenda tuuka ekiseera basaleko nti agwe komaawo. Oba Katonda amuzibye mumwa ate baba bazibe emwera ne babalonda. Kati kyetaaga agalamidde awo. Awo nsi kwe kuweweera. Abantu bafuukira ddala ensi n'agikwata bw'ati ng'alaba waba taliyo tekolayo. Ng'alaba yabayina obulamu bwamu bwonna bwonna yabuyina. Bannange twagala oli abeerawo nga mukulu osinga Uganda. Abasajja bamini awo baafuga ensi eno. Allahumma salli. Kale nakutegeeza nti guno omwaka ogenda okukolima. Tujja kukutegeera. Era atakumanyi. Anti fe abayizi ebyafaayo. Nze kyemmanyi buli kyalo gy'ogenda obeera okugenda bakukolima. Fe abayizi ebyafaayo. Batusuubira. Bw'akuba temwasoma. Singa osoma political science ojja kunyumirwa nnyo ensi eno. Ngenda kuddayo taliko omusomo. Anti biyinza era okusumbuwa omutwe nga mukalu. Omanyi omubiri guyinza okuba gwagala. Ebyavudde mu kalulu byonna bigenda kufuulikira ku nze. Nedda. Anti omubiri guyinza okwagala naye ng'omutwe muki? Ng'omutwe gwo mukalu. Kisoboka. Naye ng'omubiri gwo gwagala. Kubanga gwe singa oyagala osoma wandisomye. Kubanga olaba Bamuteesa baasoma. Naye gwe wajja ojjuza ogamba bamwe tewali masomero. Omuntu ajeema. Which is okay. Omuntu ajeema. Buli ekyaba kya mukalulu kigenda kumuzikira buzi. Okay, Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School. Basangibwa ali Bombo Ddege ya Kibajjwe. Sweet Valley Dr. Kiyimba. Abaana awandiisa simanyi abaana muwulire. Yangambye twagala kgenda yuko. Ategeke ekikulu abeera busy. Aba busy. Twagala kgenda yategeke yuko yangambye ayakutuwa ku mbuzi tulye embuzi. Mbuzi enjuki fugaawo. Atulise kalulu tuli ubi na kanyama atuluma. Wale tutambula boda ku boda. So Sweet Valley Islamic Day and Boarding School. Bali Ddege ya Kibajjwe. Sibakayiye. Bagamba nti batuukira abaana batasedde okubawandiisa interviews atandise dda muleete abaana basobola okuba nga ate basoma bulungi nnyo nnyini ddala. Bagamba nti boarding nene bulungi, space abaana we basomera compound nene nnyo, basobola okuba nga ate ekintu bakikwasaganya bulungi. Dr. Kiyimba Hamid akutegeeza nti mutwalire omwana omwesigise n'omwana wo ate ajja kubanga ensonga zitambuza bulungi nnyo. Musafu tujja genda ndooza ffenna. Dr. Kiyimba tulabe engeri ate gy'ayinza okuba nga akibaasira. Abaana babungeddeyo. Akwata ne ku nkalu. Enkalu ezo zeetaagisa nnyo. Embuzi eno emala okuliibwa. Enkalu zino. Anti abaana okusoma. Okay. Oba gwe bokkutanga eri baba lisiiti. Ira obekola ki? Bokkutanga kusoma baba lisiiti. Byetaaga mukko ne ku nkalu.
Okay. Lero solo tambula oki. Agamba Kiberadi muwanga tuwumba. Embeera nga bw'ogira bw'eri. Nawulidde abakuli ebyenjigiriza mu ggwanga baage nti abaana baddeyo nga 10th Feb. Olaba abantu wakyaliwo kye basuubira embeera yonna eyinza okukyukamu. Gwe nga mundabayo. Anti amuntali nga nte. Gyo bwakedde si kati bw'oli. Other factors constant. Tosobola kupredictinga mbeera ya muntu gw'otali naye. Naffe tulaba balabe. Okitegeera. Nti embeera nze byonna byonna eby'obulumbi tunoolyamu bwe nti ekinnuma resources z'abantu nti abantu basibye bali makomera at the end of the day kyogenda okukola okimanyi sente zifudde nti ogula buuma abantu tebalina ddagala mu malwaliro abantu tebalina byakulya ku masomero nti sente zandibadde zikola ebintu ebirala n'ozimalira ate ku bannansi bopulesinga kintu kibi nnyo nti bantu baleke oba si kyojjawo okulonda mubaloma ne bakagita baadde bagisibye bannaaye ati okonnakonna olabidde abantu nga oli bulijjo bamusindikira kananda mutwalo ez'okulya nga takyazirabako nti ne bali baatuuka baatuusa abamobile money ati adaffe tuzikooya ate kati twagala ku nkalu sente enkalu give nako baatuuse ne bagaa nti kati twagala ku nkalu nti abantu bayise mu mbeera nziwaze mu byalo emirimu gifudde bawummudde bamubasibye muli mu makomera nga n'olabanga ensi ogenda kufuga baani nga tuwumbawumba mu staff Zaake yakomyewo Zaake ani amunoonyeza akalu taata we ayinza n'okuba yamulondera anti buli muntu yaleeta ze taata ng'owa Zaake taata wa Zaake n'emmere ayinza okuba nga n'emmere agiwaki agireka akole ki Zaake ayitewo taata we ayagaliza nnyo mutabani we obadde ayagalize nze obuuziza ng'omusajja omukulu omusiru yennyini statement gyekoze ogitegedde mugaye taata we sigambye kkojjaawe ate gwe n'omubuuza nti ng'ayagaliza nnyo omwana we era nzire mu ggwe ama mubeere bulungi. Okay, aje Samuel yeze abadde atambuza ensonga eno nga bweri Lubalusewa TV tujja kudda wali eri ku Mustafa Bukenya UG tuwetenga ensonga endala zo tuzitambuza bulungi nnyo tukomyewo na nkuba mpya tusabula lwakubiri lwakuna. Okay, tetujja suka wano director memu yabadde mu production katwale katubateereyo buli kimu kyonna nga bwe kirina okuba nga kitambula tujja kusuka wano akumata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wange. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.